Ettaka lino liri mu ggombolola y'e Kapeke mu disitulikiti y'e Kiboga nga liriko obugazi bwa yiika 9. Okusinziira ku Kate Nampa agamba nti yennannyini ettaka lino bwe yali atambuddemu ng'agenzeeko mu ggwanga lya Rwanda yafunirayo amawulire nti ettaka lye litwaliddwa. Bwe yadda yaddukira mbu obuyinza nga Francis Byabagambi akalamira nti ettaka lino yaligula ku mutabani wa Kate Nampa David Kakwerere. Gwa 11 nga ntambula nasooka Mubende ebyemubende mukazi bambe omukyalo omulamuzi eyaliwo ye yasala omusango ogwo nengusingira emubende yabagamba n'agaana okuwulira yali abawe kyapa nga ebakirina ate ettaka naligulira mu ofiisi ya magistrate w'Ekiboga bamuyitanga Francis Kikani through court kubanga tewaliwo baloyo ebiseera ebyo. Kyokka kkooti yakatyemula nti ono yali yaligula mu bukyamu era neeragira Kate Nampa addizibwe ettaka lye. Francis Byabagambi bino byamuyita ku mutwe n'agenda mu maaso n'okuliisa abantu abaali babeera ku ttaka lino akakanja. Nze nakava mukomera yampaabira n'asindika poliisi najje ne bankwata nasalimbira ku ttaka lye. Ffenna tuli bubi nnyo kulw'abalunzi n'okututwalaganya tebamanyi mateeka tuli bubi nnyo ssebo. Embeera bw'esusse bano kwe kwekubira endulu wa minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja. Mu lukiiko oluyitiddwa minisita Mayanja asoose kusomera abatuuze etteeka erifuga nannyini ttaka n'ow'ekibanja. Omuntu yenna agula ettaka kyokka ng'ettaka eryo liriko ab'ebibanja ne bagamba nti ffe tetutunda oyo agula ettaka eryo aba aguze empewo. Wano wategeereza Byabagambi nga bwe yagula empewo. Byali bifu kubanga terina buyinza butunda eryo ettaka eryali yiika 187.72. Minisita era kimwewuunyisizza Byabagambi okuyisa olugali mu kiragiro kya kkooti era n'alagira akwatibwe. Byabagambi Francis kkooti n'emulagira ave ku ttaka mu myezi 2. Kakati Byabagambi wamenya amateeka bakukwate kakati. Ono mu kukwatibwa ayogeredde minisita amafuukuule n'atuuka n'okugamba nga bwe yaweereddwa enguzi era baakuttonka mu kkooti. Nasasulira wano mu banka miliyoni 3 nsasula nengenda mu court of appeal ne bampa general receipt kataliya forging receipt kataliya wagamba nti baforging. Olowooza eggwanga litambula litya? Eggwanga litambula litya? Litambulira ku mateeka oba ku bigambo? Okiraba? Litambulira ku kigo. Bwe liba litambulira ku mateeka omusango guli mu kkooti lwaki ayogera mbu ebintu bicupuli? Byayogera nti bicupuli mu kkooti federa. Babatuuze abalina ebibanja ku ttaka lino basanyukidde ekiragiro kya minisita ne bategeeza ng'omusajja ono bw'abadde asusse okubaliisa akakanja nga n'abamwazza abasiba. Gavumenti etuyambe, minisita byayogera bituukirire bibeerewo mu buliwo. N'atuyamba n'agonjoola ensonga zaffe z'amataka n'atulwanirira. Bwanfunye essanyu eringi olw'okubanga okudda ku ttaka lya kibanja kyange. Ng'atambulira ku kiragiro kya Pulezidenti, Minisita Mayanja azazza essuubi mu mitima gy'abatuuze naddala ab'ebibanja abagobaganyizibwa ku ttaka.